The Newsroom, where untold story is revealed. Waliwe yatwala abaana abange n'abafuula mbu babe mbu yafaayo ennyo ninze ndabe bw'abagaba. Bw'obanga toli mulogo ddala lwaki otambulira ku baana b'abantu ate ng'obatambulirako naye olw'okuba Katonda abakuuma agenda bakuuma nze abange Katonda agenda bankuumira omulogo ne bw'anaasera agenda kusera yeesere yekka. Abakulu abaatusooka omanyi bagamba nti okusirika tekitegeeza butamanya, ate era ne batugamba nti oba oliawo asirise teyejjusa, kyokka ate era weewava naye njogera era naye olugero olugamba nti gy'okoma okunyigiriza ennyindo ate oba oliawo munnange oyinza ogizaaza omusaayi. Ebbanga lyetoolodde nga Bugingo akyokya eyali mukyala we nga naye era yakyamuwa ekitiibwa ng'omwami amanyikiddwa nga Pastor Aloysius Bugingo. Kakati nno olunaku olwaleero avuddeyo n'amuddamu ono nno kiddiridde enfunda eziwerako mu mwezi guno n'oguwedde nga Pastor Bugingo asaba abaana oluleekereeke era nga yavayo n'akola statements ez'enjawulo ng'agamba nti abaana omanye ekintu ekiruma ng'obutalaba baana bo, kyogamba nti nze Bugingo ndi munaku nnyo sobola kulabirira abaana bange n'ebigambo ebirala ebiringa ebyo. Buno omukazi agenze mu maaso n'okubeera nga bambi awa obujulizi Butya Jessica Kayanja gye yamuyambamu okubeera nga amujja mu buzibu bwe yali ng'akaaba nga talina yadde 10 nga n'amabanja gamuyitiriddeko obungi n'amukwatira $8,000,000 bweddu n'azimuwa nga tewaliwo yadde ayamba. Kyokka nga Bugingo gy'ali ekyamazima matuufu obujulizi no bwe mbutunuulidde nga bukaabya amaziga nga nawe bw'obeeyo ekyamazima matuufu ennaku ekukwata nga toyinza butayungula ziga. Kyokka nno tubadde tukyali bwe kwogwa Bugingo n'ayongera akalala nti bwe banaafumbirwa gwo n'abagaba annaye buli musajja kati alinda bintu. Kyokka ate era wino wuuno avuddeyo ku nfa ya Richard. Baganda bange twesibe 2 oba oliawo 3 tusukulume 4-2. Kansooke nkuwe vidiyo ya Bugingo ng'abanja abaana ate nkuwe ne ya Mami Teddy. Waliwe yatwala abaana abange n'abafuula mbu babe mbu yafaayo ennyo ninze ndabe bw'abagaba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Naguma kubanga nze nakkiriza Kristo nga manyi nti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 774-553-688 ne noti 744-26-41-57 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. bijja kumbaako mu bye yansubiza Kristo n'okuyigganyizibwa mwekuli. Yaŋŋamba 10 ku 10 plus tribulation. I have experienced it all. Gwe muganda wange mwannyinaze angoberera nkusaba vidiyo eno nsooka ogimpereka like mwatwetambulire ddala etuukene ku oyo omulala ali eyo. Teekawo mu comment section endowooza yonna kiki olowooza ate tusobole okubeera ng'ensonga tuzitambuza amalidadi sana. Atanaba subscribinga n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu nkusaba subscribinga onyige kadde wali okajja mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tussaayo ku mukutu guno tusobole okubeera nga otufuna ku buli mboozi ebeegenzeeyo ate era obeere nga obifuna. Nayingidde ne mubitakwata nnyo ku kyaki nga nkola kalisaaki kange ti abasajja bedda balina abakazi namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 n'abamu baali batuuka 8. Baswiri hane ebigambo bya Pastor Aloysius Bugingo makula byebyo mubiwulidde. Sagala kubeera nga mbitotola n'okubeera nga mbiddamu wabula kansooke nkuwe vidiyo eno olabe mukyala
Teddy Naluswa Bugingo bwe yali agenda maaso n'okubeera nga abuulira yategeeza n'agamba abaana be engeri gy'ayagalamu abaana be ng'agamba nothing can happen to them era n'omulogo oswadde nnyo nnyini ddala bibino nno byagenze mu maaso n'okubeera nga obaoliawo ayanukula bw'obanga toli mulogo ddala lwaki otambulira ku baana b'abantu ate ng'obatambulirako naye olw'okuba katonda abakuuma agenda bakuuma nze abange katonda agenda bankuumira omulogo ne bw'anaasera agenda kusera yeesere yekka naye abange katonda agenda bankuumira ate Zabbuli '38:8 egamba nti Mukama agenda kutuukiriza buli kye yasuubiza era bagenda bifuna awo wennyini musajja mukulu ono njagala nsooke nkwe vidiyo eno eya mama Teddy ng'awa obujulizi ekyamazima amatuufu naawe toyinza kulemwa kuyungula ziga bw'oba mugumu nnyo oyinza okubeera nga omuteeka mu ssaala munywanyi n'omusabirako kuba naye ekyayitamu ekyo yakitegeera nga ye omuntu munangamba naye sijja mubaga twali mu lockdown naye katuyina amabanja nagamba nyina omuntu gwenkutumidde nga ndowoozanga ebyolusaago nansindikira $8 million 8 million ekyokwawunyisa mulabye lwaleero mulabye leero era ali wano wali wano sijja mubalaga naye obujulizi bukola ki buwe buli jukira ebiseera betwalimu tebyali byangu amabanja gaali mangi naye nga tuli mu struggle ey'omwana ono amaliriza okusoma so Mukama mwebaza nze ngamba Mukama yeebale okungatako emikwano angaseeko emikwano egigasa osanga sirina mikwano gigasa naye kati angaseeko emikwano ejjadda Mukama yeebaza nenkuwa invitation nojja newerekereza ebirala byonna byewandikoze n'otambula nojja kyamuwendo nnyo Mukama yeebaza ne guno omulimu gwa Mukama tujja kumaliriza ebigambo byo nnina bitini olunaku olwaleero kaakati nno wuuno afuddeyo ng'aleeta bwino ku nfa ya Richard era ng'agamba nti Bugingo abimanyi 9/10 ku ki ekyaliwo nakyo ekyatuukawo diiru yali etya bibino nno bwino azuuse kambikuwe nabyo obirabe makola kye kyamwete $4,000,000 meeting eyalimu abantu nga bana makola n'agamba gozonyizo kibuzaabuza tugende ku kamera za Soroti nga muvaayo ne Richard tugende ku kamera za Soroti wali emmotoka nga efuluma nga mwina ne Richard tugoberere kamera ezo mpaka Namuŋŋoona we battira Richard gwe woogamba Muzeeyi sirikako kakati muzeeyi ali ku remote naye okulonda mbu bwe kuggwa amagezi ge babadde muzeeyi agobembwa ku bbucha weteweebuuzaamu ti nno lwaki tebagenda ku kamera za Soroti ne banoonya ne bagala katulabe Richard nga muyingire mu mmotoka tutambulire ku mmotoka eyo tulabe omutemu yavaawa kuba ku Soroti kuliko kamera awo erungu gyo nyinyi nyingo va mu Soroti mulimu kamera ne bayita wonna nankulabye wonna waliwo kamera kati omukyala atudde ku miliyoni 400 omusajja awo nga tannafuna omukazi tannaba kumanyiko oli muzeeyi yali agambye okuzimbira ewaka ennyumba ya eno gye bazaala maaku ne bakuba ekibaati ekyo omukyala omwami yeekyanga lumu kakati nno waneeno bino olugudde matu ga Bugingo ayanukudde n'avuma embwa n'avuma buli kimu n'ategeeza nga ye abakozi bonna bwe yagendanga maaso n'okubeera nga bayisa bulungi
wabula kye bamusasulamu kwe kumwogerera amafuukuule. Abatuogerako twabaliisa tebagambangako nti batuliisa. Hello? Abatuogerako twabaliisa. Mbawadde emirimu, mbawadde emisaala. Era oli bw'abanga njasamira omubuuzanga nti obanjayo omwezi. Asasula kati oyasama ki? Ate bw'oba onjogerako erudde ye kiŋŋaana obaddamu kyekino. Abantu bali mu kukulaba. Omulimu omulala oli gujjawa. Tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom, nze Denia okutuusaako ensonga nga zino. Nkwebaza kyokola kya mweno mungi akumata kumira mpeera tusinkane. Mungu ate nga asiimye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.